Karama TV bakadaama bangi nnyo abadde bajja nga baba bannaabwe amagezi okubeera nga bakozesa omunnyo n'okubeera nga bakozesa katungulukyumu. Ebintu bino bibiri bakadaama bangi babyogerako nnyo nti omunnyo ne katungulukyumu bigoba amagini. Wabula kadaama wa leero gwe tugenda obaleetera ye ate emboozi ye ya njawulo egamba nti ate ye yavumbudde ekintu ekiwa omukisa. Yavumbudde ekintu kadaama ky'ogenda okukozesa oleme kuddayo okubeera nga bakuboggolera boosi wo nga taddamu kuddamu kuboggolera nga mukwatagana ne boosi wammwe. Ekintu kino bakiyita mudalasini. Kadaama agamba nti omudalasini okuva bwe yatandika okubeera ng'agukozesa taddangamu kufuna buzibu ne babboosi be. Ye agamba nti yali akiwuliddeko nga bagamba nti omudalasini gwa mukisa nga gwo era kyeyava agamba bwe gubeera gwa mukisa kagezeeko naye omukisa gw'alaba oba gunaayitira mu mudalasini. Kyakola ng'akwata omudalasini ng'atandika okubeera nga agukozesa naye obutadda mu mboozi gy'agenda tunyumiza ngenda kubeera nga nteekako eddoboozi lye ye akunnyonnyole omudalasini guno gukola kutya. Oyinza okwesanga nga naawe guyinza okukukolera, oyinza okwesanga nga tegujja kukukolera. So wano Kadaama TV tugamba nti kadaama yenna abeera ne idea eyamba ku bakadaama banne okubeera nga bamalako contract zaabwe obulungi nga tebafunye buzibu. Tubeera twaniriza amagezi ago era tubeera tugateekayo okubeera nga oyinza okwesanga nga naawe oyinza okuyitira okubeera nga obeera mu kiyumba kyo bulungi n'omalako contract yo. Katusooke tuwulirize kadaama ono tulabe engeri ye gy'akozesa omudalasini. Halo nyawuli Kadaama TV. Halo Kadaama TV, kyebaleko tusimanyi emperezaayo ebalekuweereza bambi. Kaakati amannya bamuyita Promise K. Mbadde njagala kusharingako ne baganda bange akantu kano. Waliwo akantu ke bayita sinamoni oba gwe twandiyise mu lulimi Oluganda nti omudalasini. Omudalasini guno gulinamu akantu giyite magiki. Simanyi nze ebbanga limaze mu kiyumba, ekiyumba ekyasooka ndikyo nakifunamu obuzibu era nga bwe nakubuulira bampa obutwa kati ne banteeka mu kiyumba ekyokubiri. Ekiyumba ekyokubiri babadde bantulugunya okuba bwe banteeka mu woofiisi n'egaana okunnyamba. Nze nga tebampa mmere nga bansibiramu mu nnyumba nga bagenda. Mbonaabonedde mu kiyumba Mr. Kadaama nga buli kaseera olwokulaba ng'otudde itawo osiimule amadaala ogundi siiringi simanyi aleeta eddaala oteeke mu toyireti osiimule bufaani bw'omu toyireti buli lunaku ng'emirembe gyanzigwako. Kuva ku makya ne caayi tebakuganya kumunywa nga neggi obujja okulirya nga bw'olirya omanya ogenda kusiiba olongoosa nnyumba yonna n'ebweru ewa baneiba wonna ng'ojja kwerayo olw'eggi erimu. Kaakati Mr. Kadaama kantuukire ku nsonga ngende ku nsonga enkulu. Munnaaye kati nadde ndi awo ne ndowooza ne ŋŋamba omudalasini guno nawulirako nga bagamba nti gulina omukisa era bw'oba olina bizinensi yo ng'olina ky'otunda n'oguteekamu era abalina bizinensi osobola okukwata omudalasini n'oteekamu bitakowa nga bya nsaano n'obiteeka w'otunda n'oyogerako by'oyagala bikola bulungi. Kati ne ŋŋamba oguba gusobola okukola ekintu ekyo kangukozese nange ndabe. Mr. Kadaama ne nkwata akati k'omudalasini ne nkambala mu mutwe ne nkateeka nekazonseka mu mutwe mu nviiri ne nzibako akatambaala ne njogera nga nfulumya ennyumba ne njogera bano abantu nga obimanyi Mr. Kadaama kwolwo olunaku lwennyini banne nalaba ebintu bye sitegeera. Omukazi nasanga yazuukuse n'aŋŋamba awa ntolongoosaawo ojja kulongoosaawo enkya. Najja mu fridge n'aŋŋamba amagi oba oyagala lya bannange buli kimu n'akwa olunaku n'ampa amasaawa kwa olunaku bannange nagamba ki kino.
Mr. Kadaama nawulira nga sibitegeera kye nakola ne nkwata n'ensano yennyini ne ngiteeka n'ebizigo bye neesiiga nayo ne ntandika okubyesiiga. Mr. Kadaama okuva olwo embeera yatereera ninga ali ewaka. Tebaddangamu yadde okumbuguza nti baŋŋamba ebisenge siddamu kubirongoosa, siddamu kumenyeka. Buli kimu ne baŋŋamba nze njala wennumira ndye, ne bambuuza oyagala kulya ki, kati banshoppingira ndoomi. Ne baŋŋamba ku makya era olya endoomi bweyagala osiike n'amagi. Mr. Kadaama embeera yatereera. Simanyi magiki ali mu mudalasini naye mbadde nsaba baganda bange bagezeeko. Buli amanyi nti mu kiyumba mwali talinaamu mirembe naye nga awulira akyayagala okukibeeramu akozese ku mudalasini ogwo. Ne mu nsawo muno, mu nsawo mu biyinifoomu byaffe ku kasawo ku nsawo ofuna akati ku mudalasini nako n'okateekamu mu nsawo n'okola ng'okalina. Nze essaawa ya leero ne baba bampise ne mba ndi mu kulongoosa toyireti ne mba ndongoosa ddiiro, essimu yange earphone zibeera mu matu. Baŋŋamba earphone zibeerenga mu matu mpulirize music nsobole okukola bulungi emirimu. Naye nga luli essimu baŋŋamba ekoma mu luumu nga ne bwoba ogenze mu luumu ku likodinga ka audio bakuyita osiimula gundi ate kyo osiimula amadaala agakkirira gonna. So bambi ebyo ba mikwano neyanziza nnyo Mr. Kadaama neyanzeege.